News Uganda kiwano Busega Preparatory School Primary is a final exam PLE. Okay. On behalf of my fellow candidates, I would like to thank the directors, teachers and the staff for the service rendered. It has really been a long way since baby class to primary 7, and whoever knew that we would complete our primary leaving examination. And here we are, the candidates, Busega Preparatory School 2023, now obvious and obvious. So I take this opportunity to thank our directors for coming up with the idea of starting up Busega Preparatory School. Surely, we appreciate the love, care and gratitude always offered to us during our stay here. Secondly, I'd like to thank our teachers for teaching us tirelessly. Parents, please, it's not all that easy to teach children of different characters, but our teachers have done it as professionals. Lastly, I would like to thank the staff for their service here. Let's say the cleaners, the cooks and everyone else. Candidates are surely appreciative and we promise excellent performance when our results come back in January 2025. I am by name of Essanyu. I really thank God for this day. We have completed our PLE. First, it was Wednesday, we started with mathematics. I was a bit scared, but I went on used of it. Now I have finished, but I promise that we are going to perform very well and our results are going to come back in January with excellent performance. I thank our directors who have put in much power to help us improve in our PLE. I thank our teachers who have taught us since baby we have come, now we are in primary 7. I also thank our parents for paying our school fees. My name is Busega and I am also an OP of Busega Preparatory School Lubaga. I thank God for this day. I thank God because it was on Wednesday when we started with our briefing, and now we have come to the last day, ending our P.7 course. This course has not been hard, and I also thank God because in this journey I have found many difficulties, school fees and many others, but I thank God because He has made me and enabled me to pass through this journey. I thank God and I advise children and parents to bring their children here at Busega Preparatory School because we put in money, we enjoyed everything, we had a pleasant day at this school. You were expected to pass well? Yes, I expect a very nice first grade. Okay. You are cool? My name is Busega. Yeah? My name is Busega. Okay. Okay. Then I'm Florence.
nga nebaza abazadde baffe abatusobodde okutuweerera paka we tuuse from baby class paka we tuuse mu P.7 era tumaze nera teachers bonna abatuyambye okutusomesa wetwatandika polinesi naye nga tukyali bato ne batugyamu ekintu tuli best nebaza n'abadirector abasobodde okumanaginga essomero lino lyonna era mukama nsabe abakuumi bonna era nze ebibuuzo tebibadde bibadde birungi tebibaddemu nakiri kyonna tebibaddemu obisuubiramu ki suubira makisi fenna okuyitira mu first grade. Okay. Amanya ani? Amanya nze namadakesi Florence. Okay. Amanya gange nze omutama Shalwa. Okusookera ddala nebaza abazadde bange abanzaala ne bampeerera tebakooyo tuuka akaseera kano akakolako okuwange. Nebaza nnyo abazadde bange abambeereddewo. Nsaba Mukama abawe kye basinga okwagala. Ne nebaza staff y'essomero director waffe. Mwebaliza ddala olw'omulimu omulungi gwakoze. Yasalawo n'azimba essomero linnya naye ne neebazaako ne abasomesa baffe abatusomesezza baranye ekituufu kyo baranye. Neebaza. Kati ebigezo bigenze bitya kutwaliza wamu? Ebigezo tebibadde bibi like okusookera ddala nasooka n'entyamu naye we nakola pepa ensooka ya mathematics I got used n'enkimanyiira pepa tezibadde nzi abaana abali eyo abali mu klasi ezawansi temutya bibuuzo tebitiisa pepa zino ze tukola eza bulijjo bambi kye mbasaba temutya bibuuzo. Pepa ki esinza okuwangwira? Pepa esinza okunyangwira ebadde ya English anyangwiridde nnyo tabadde muzibu. Okay. Ne neebaza abasomesa baffe mbeebaza nnyo bambi mukoze omulimu omunene Mukama abawe omukisa ekyo bisinga okwagala. Abaana abato abali eyo kye mbagamba bambi temutya bibuuzo tebiba bizibu buuzo nno mu pepa zina ze tukola bulijjo nange neewunyiza kati mumaliriza ebigezo kati ewaka mugenda kukola ki? Nze okuddayo waka njagala like nyambeko mami emirimu gye ku dduuka muyambengako kuba ayina edduuka njagala muyambeko nga tukola babiri. Okay. Iwako amanya? Amanya nze mukyala Shalwa Mluju. Okay. Kyonna Uganda tuwano Busega Preparatory. Okay. It's okay. Tunis Uganda Busega Preparatory School. The copy we have an exam PLE. I'm a living examination. Gamani Kenya nga nkola ng'omusomesa ku ssomero lino badde nsomesa abaana bano naye ebibuuzo biwedde bulungi tetufunye obuzibu bwonna balafu bakoze bulungi batusuubiza bajja kubiyita bulungi nnyo tetufunye okusoomoozebwa konna mulundi guno ebibuuzo badde bitambudde bulungi. Kati abazadde mubasibirira ki nga mubaweereza abaana bano ewaka? Abaana bano tubadde tubakuuma nga balina empisa bakozi tusaba nabo we bali abaana gye balaga bingi ebisoomoozo ebiriyo ebibawugula ebibajja ku mulamwa okubanga bababuulirira baleke kubawa nnyo masimu kuba amasimu ebiriko ebisinga ebiri control abaana tebasobola kwefuga ki balina kulaba batalina kulaba ebintu ebimu ebyo byonoona empisa z'abaana ate era bagendere nga balondoola baani be boogera nabo ku masimu ge babalekera ewaka entala gy'esikira abazadde abo abaana abo babakuume bulungi basobola okutuuka ku mutendera okuddako basibaka bwange. Okay. Amanya sibo? Busega Amaanyi ku Kenya amanya agange. Okay. Thank you, Master. Tunis Uganda.
n'omwana ono njagala tazika okuyiga okugamba nti akukuma obuzani njagala omuntu n'agenda agusimbe kuba n'agusimba akulagirire Itonis Uganda turi wana ku Busega Preparatory Schools bamanyiza ebigezo yaye ba P7 amanya gwani ani kajimu kati bakuwadde omuti gwa avocado ogenda gukola moki ngomaliriza ebigezo bya PLE ogenda gusimba kuyambe gutya okay buli otya ngomaliriza ebigezo byo okay ebigezo bigenze bitya kiki kigezo ki kyosinza okukola obulungi so studies okay omusuubiramu mu mmeka okay kale tuyenza Itonis Uganda nabuteera kwambutwala nabugendo lagirira omwana ono atandisa obulamu obupya ndawe sibiringa akuba omuti guno ebibala ebinakuvangako kabire ate nga nekigenderera kuba n'obutonde bw'ensi yaffe tukwasa obudana n'obwana ngogatiomamulya kama kumbere kaya ebigezo bigenze bitya subject okay kali subject sinzo kwangwera English okay kati ogwo omuti ogenda kugasa gutya okutwala okay kozi amanyani okay thank you Itonis Uganda But some are missing, most of them. I only got index numbers for this last group, but the rest they told me. But where did he put them? Itonis Uganda tuli wano ku Busega Preparatory abaana bamaliza ebigezo bya P7 ate babakwasiza emiti kuma obutonde bw'ensi babeera ekyokulabirako ng'emiti emito muli amutya kati nga mumaliza ebigezo byammwe kati emiti gino mugenda mugikozesa ki okay ebigezo bigenze bitya subject kiki esinza obbangwira buli omu alina emusingidde amanyani yu namutebya ate ono nabukenyani atikwa nabagulanyi subject ki esinza okwangwira study ate gwe subject ki esinza okwangwira English Nursery wenkima subject ki esinza okwangwira Science ate subject ki English musubira kufuna mumeka okay mugende mugikuume simbe bulungi nga ke kabonero akalaga mwaliko ebisega
ate ebibala ebigenda okuvaamu nabyo tubala ebyo kugulyeko tumweko nekubanga bamaalizaala mukama abantu Amina. Okay. Aku? Ani? Ikigezo kigenze kitya? Good. Okay. Omuti gugenda kugasa gukuyamba ki? Source of fruits for me. Okay, fruits. Yes. Okay. You are who? Amanya? Sito Dennis. Uli utangu maze ebigezo bye? Yes. Bigenze bulungi? Okay. Amanya ni? Bigezo bigenze bitya? Bigenze bulungi. Osubira mu kufuna muki? Yeah? Buna. Okay. Amanya ni? Ka? Kazibu yandu. Kigezo kigenze kitya? Ati bulungi. Ati omuti ogenda gwakwadde omuti ng'omaliza ebigezo ogenda gukolamu ki? Yeah? Okay. Roots. You are who? Bigezo kigenze kitya? Kitambudde bulungi. Osubiramu ki? Buna. Okay. Ate omuti genda gusimba gukuyambe ki? Okay. Victoria Uganda. Omuti sebo. Amanyani? Ani? Dumu. Omaze ebigezo byo. Bigenze bitya? Bugunzi. Okay. You are who? Lawyer. Today. How was the exam? Yeah. So you expect good results? Okay. All right. You are who? Subuga Emmanuel. Ebigezo bigenze bitya? Okay, osubira mu kufuna muki? Buna. Amanya? Sereko Jess. Osubira mu ki exam? Buna. Ate omuti gugenda kuyamba ki? Gwa ndaba mucungwe? Gugenda kujjukiza no Busega Preparatory. Okay. Okay, all right. Thank you. Safe. News Uganda tubona ku Busega Preparatory obamaliza ebigezo by'abayizi bya primary 7 PLE. News Uganda. Tugenda kulinda tulabe awo kati oba obikoze wagala kusika mukaaga tewali kusukka mukaaga. News Uganda tubona Busega Preparatory abayizi badde bamaliza ebigezo bya PLE exam. The right person, of course. Go and tell me, man. Sorry, David.